oluvannyuma lw'okumanya ebiruubirirwa ebyali ebigendererwa bya kabondo k'Abahima Century Dynasty, kaakati ebyo tubimanyi bulungi, twabitegedde, twabiwulidde. Mugende bannayuganda, tugende tweyigiriza okusoma. Ffenna tetuli basomi, tewali wano musomi, ffenna tuli bagayaavu. Ensonga lwaki libaddeyo n'ebbanga eryo lyonna nga tetubimanyi, nga tetunyiiga. Naye obusungu gye bukolima okukukwata n'onoonyereza kino n'onoonyereza kiri gy'okoma obifuna, okitegeera. So twamanya ensonga lwaki bayagala tubeere nga bwe tuli, okitegeera. Nga mwe mwali otussa obwavu, mwe mwali okutuma ebyensoma, mwe mwali okutuma ebyobulamu, mwe mwali okutuma like ebyemmere, like emmere bagitta biki babiteekamu amadagala bikiwe bityo, mwe mwali okutuma civil service biki ebyo, mwe mwali okutubbangako ettaka lyaffe n'ebyobugagga byaffe bamu bye baalina, mwe mwali okututta, okutusiba, okutubuzaawo, okukitegeera, n'okutuwaŋŋangusa, mwe mwali n'okutufuula obwavu nga kagenderere, okitegeera. So kati negana amateeka amalala agaabagibwa oluvannyuma lw'okuzuula ebyobugagga ebirala, omwali okutta buli yali agezaako okuggyayo omutwe tunafuuka opposition, omwali bano Abahima okwerimbika mu Banyankole, omwali okufuula ffe bannayuganda ng'abaddu baabwe, omwali okutuwa ebyensoma embi ekyasingiddeyo ddala, n'ebirala bingi, kuba ziri ensonga nga 25 zino endala. Kaakati ebyo byonna nga weebiri, akakiiko akaabikulira ke kano wammanga kali k'abantu 24 people be bakulira ebyo byonna, okumakinga sure nti buli kimu nga bwe baakibaga, nga bwe baakikola bwe kitambula, tewali wadde nansobi ekoleddwamu bwate mukoze ensobi bannayuganda ne mubawaako akalungi kano. Bamakinga sure nti ebyo ebintu bikolebwa nga bwe baabibaga, era nga byonna bikulira omutwe omukulu, kyeyamaani waabyo ye Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri Kaguta Museveni yalina obuyinza bwonna, okulaba nti byonna nga bwe baabibaga Abahima okubeera nga bwe bali, byonna making sure nti bituukiribwa. Era nga ne vice we ye Sam Kuteesa, General Secretary Janet Kataha, Assistant simanyi Molasi mwe biki. Kakiiko k'abantu bangi nnyo, abantu 25. Naye leero mbadde nzize kusoma kubabuulira ku bizinesi ze bayina, nga zino bizinesi tezikkirizibwa wadde n'okuwunyizibwako, wadde n'okwogerebwako, wadde n'okuteeseganyaako, okitegeera. Ng'esooka all government contracts ezo zirina kubeera zaabwe z'Abahima, nga yenna agezaako n'okuzisongamu olunwe, wakiri bajja kukuba bakola ki, bajja kutta oveewo basobole okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe, okitegedde ekintu ekyo. Omanyi zazisoma zonna kubanga nnyingi ziri district, ziri ensonga 31, ziri like business 31. Kati nze nondalondamu keezimu, kati tulinawo eno milk exportation, kati bino ebyokutambuza amata gammwe ge bagaliga emisolo ge bakola ki, byonna okubikola nga ebiri, kubanga sibimanyi nnyo bulungi ebyeyo, naye mmwe ababimanyi entambula y'amata gammwe gye bagakola, gye bagafiisamu, gye bagadibisamu, gye bagazalawamu, byonna bigendererwa, era byonna ng'abikulira ye Yoweri Kaguta Museveni, okitegedde. Ebyennyanja ebyokuvuba ebyo, okitegeera, byonna nti mmwe abantu babagobye ku nnyanja, babagobye ku like mwina business z'ebyennyanja bazikutte, kugamba buli kyonna abantu baffe batidde ku nnyanja bakutte ne babayiwa mu mayanja ne bafiira omwo, be basibye, be bawambyeko ebyabwe, ebyo byonna biwomamu omutwe ye Yoweri Kaguta Museveni, okitegedde. Dams, railway, pipelines, kati bino gweze enguudo za train z'olaba ezifaanana zityo nga wamu n'amu amakubo ga train balimiramu bijanjaalo, ng'amalala bajinjikako biti, okitegeera. Nanga n'ogu train gwe tulinawo simanyi guva Kampala paka Namanve, nga nagwo gulinga ogutwala emirambo emagombe. Ebyo byonna abimaking okubeera waati bwebityo ye Yoweri Kaguta Museveni, okitegedde. Ne tugenda ku road construction mu okulaba agagudde agalimu ebinnya, okulaba agagudde ago nga kaleeni kamu kagenda akalala kakomawo, byonna n'okulaba nti enguudo zibalinga zibakozeeko balina ensonga lwaki bazikoze, nga tebazikoze nno bakolera gwe munnayuganda, nedda nga bakoze olwe bizinesi zaabwe zibaagala zitambule. Ebyo byonna bikakasibwa nti enguudo tezikolebwa, nti enguudo zibeeramu aganya, enguudo zibeera mbi nga bwe muziraba bwe ziri, byonna bikonfamingibwa Yoweri Kaguta Museveni,
kitegedde. Bwe tugenda ku masanyalaze, bw'ogenda ku masanyalaze bino olabye mbunda abaana babadde mu incubator amalwaliro gye babadde musanyalaze ne gavaako abaana ne bafa, babadde mu zi operation ne bakyalina be balongoosa musanyalaze ne gavaako abantu ne bafa. Bino mbw'olina bizinesi zo z'okoza musanyalaze ne gavaako abantu ne bafa, buyisiŋŋanya n'amasanyalaze muti nti gy'ova gye gadda era byonna si nsobi, byonna bikolebwa era bimakinga sure nti biteekebwa mu nkola webityo n'okusingawo nga biteekamu omukono Yoweri Kaguta Museveni. Okitegedde. Gold mining nti balina basanze ettaka liriko ebyobugagga biriko bamekize sure mwe babajjewo babasse bewaŋŋangusiza batadde mu refugee camp babataddeyo. Okitegeera byonna birina okumakinga sure bikoleddwa mu bulungi bwabyo nga byonna bikonfaminga Yoweri Kaguta Museveni. Okitegedde ekintu ekyo. Tugenze ku water transportation, omanyi saabigenze mu order ebinnomyemu byengize namwe mujja funa obudde mugende bule mwasoma ebimunyizizza. Kati waliwo water transportation gwokulaba nga abantu bakyanywa amazzi n'ente n'embwa na biki ebinyonyi byonna bibeera omwo, like okulaba nti n'ebifo ebimu temuli n'amazzi ng'eyo mu north ngawa, byonna bikakasibwa nti bibeerawo ebityo nga bikakasa bamuyita Sam Kuteesa. Kitegedde ekintu ekyo. Mobile money loans gwokulaba nti abantu mobile money abagabazi looni abo abanyarwanda babeere mu byalo byammwe eyo bonna makinga sure nti sente ze babawoze temuzisasula batero bababbeki ebyamwe properties zammwe. Kitegeera era nga nagezizza akazisasule mu budde bamubuuza lwaki ne ba ending up nga n'okumulondola bamulondole ne bamutta finally ne bamuggyako n'ebyobugagga bye. Ebyo byonna bikuba mu stamp gwe bayita Sam Kuteesa ne Salimu Sale. Mukitegedde ekintu ekyo bingi. Kati bano banyinazi piki simanyi piki ogula piki milioni 15 zimanyi gye batunda emiliyoni 3 biki abamakinga sure nti embeera ebeera bwetyo nga ne piki muzigula ku buseere bwezityo ate bamakinga sure nti baagala nakuwaza bbanja so that ogenda ogimalayo emiliyoni 15 nga piki eweddewo nga toyina kufuna ndala. Era byonna makinga sure nti bitambula bulungi weebityo nga ye baabibala ye Salimu Sale. Okitegeera. Making sure nti Uganda medical stores making sure nti mu malwaliro temuli malagala, nti amalagala agalirwa muyina kagugagula buguzi naye ate nga amalwaliro wandibadde yeddagala kubanga tuwa emisolo girina oteekesa amalagala naye making sure nti eddagala teriri mu malwaliro mubeera bubi terina bikozesebwa birala byonna nti oba gloves biki byonna bikakasa nti ebintu bitambulawo ebityo mubonebone mudage mufe oyo abikubamu omukono oyo abirinamu omukono bamuyita Mukozi ne Diana Museveni abo ndowooza abaana ba Museveni. Gold refining abakakasiza ddala nti nno enguudo ezitwala gold gwe bamaze okukola weebuli kuba kivola bakola buleeni bubi akamu kagenda akalala kadda kubanga takwata jam bitulera bijja kutambula nga 5 bimeka bisobola okugumiikiriza. Okitegeera sebe ne binabiinamu omukono nti glory gyatambula bulungi nga bazimbye obwo obugudo bwabwe bunamutambuza nga naye tebafudde ku mmwe nti kubazimbira nguudo biki. Oyo gwe bayitaani Muhoozi Lwaboogo ne Kalugire oba Kalugire akulira ebyagundi ani All Tiger Head Batteries oba mita Kalugire naye era okitegeera. So buli kampani yonna eri mu Uganda yonna baziinamu omukono kubanga zaabwe. Beef transportation oyo era Lwaboogo okitegeera. Airtime printing Charles Mbire. Mobile money mwe bangira mbu simanyi banzibyeko sente ate bangiza abafere banfeze ogenda okuba simu ate simanyi sente bazijjeeko dda biki ebyo byonna babiinamu omukono bamakinga sure bitambula weebityo nti mubeerawo nga mudaaga ne bakunyakulako obusente obwosevingidde omwaka toyina gyojja kuloopa terina ayina budde bulondoola ebyo. Oyo bamuyita Batuhire ne Janet Museveni. Okitegeera bingi oluddako nja kubawa ebirala naye nga tugenda mu kalulwako okwekalakasa baganda bange. Bino byonna bigenda maaso tusobola kubikomya ffeffe nnyini. Teri agenda kuva eri ajja bitukomeze kubanga abantu bo baali bazze nga bazze kusimba makanda gana makanda gatulina okusibuukulula tulabe nga tuyingira mu Uganda erimu emirembe tulabe nga tuyingira mu Uganda gye tweyagaliramu ffeffe nanga bannayuganda. Kitegedde ekintu